akola ensobi omuliro teguzikiza muliro. Abasiraamu olumu tuina kati nina nze baseeke ennaku zino beninako bias. Yes. Obusiraamu tebukkiriza bias. No, kubanga baweebula eddiini yaffe ate nga examples eri abantu. N'osandika okumusabira essaala nga oteekamu bino ebigambo wammanga. Ne nkutunuulira bwe nti nesigala nga nkyakuwa ekitiibwa. N'oyimirira n'ogamba muwala wa Shamim tukusabira nammwe abataagala kulya mmere. Omanyi piraawo ayonoonye nnyo baseeka baffe wano. Piraawo basmati ne ssente z'amafuta zoonoonye baseeka. Era nze nebaza nnyo baseeka bambi abakkutta emmere y'eka. Ngono piraawo takumalaamu. Ne baba tebamukuwadde ojja kuyimirira oyogera amazima. Era bambi baseeka ayagala okunkyawa nkyawe nze sina wa muntu wendya. Ejja kubagambako mulekerawo okwogera ebigambo ebitali byansolo kuba mwagala likes. Muyimirira kati muyina essala ze basaba simanyi oba Adija naawe obigenderera. Mbigenderera. Najja n'ayimirira n'atandika okusaba essaala zino wammanga. Addamu yekka Amina Mungu gw'abaawa. Nkiddamu Amina Mungu gw'abaawa. Abakazi abali mukazi bawa abeera atyanga mukazi wabeera atanga takwata iPhone nga nawe webala mbasajja Mungu tannagimuwa lwaki ojeje abantu mu in reality. Abaana bawala ba stages nga 10 bakuteza iPhone. Seeka ali ku mukolo bwagamba wabanga waliwo omusajja atudde nga wallahi mukazi wa ina kabiriiti oli kisajja sajja. Naye yasobola omusajja oyo okuwa mukazi we kabiriiti. Tomanyi na mbirowoozo bye nti akola nnyo bambi. Banga konsobi. Faluku wallahi Mungu akuddize. Mungu ayongere kugaggawaza. Ne bino byonna anyongere. Engeri gy'oyogeddemu n'ofaanana mukonga Seeko. Eddoboozi lye nga bw'akyogerera. Nagamba wallahi Mungu akulungamye Faluku. Dabba emikolo bwegiti gyeji nyuma naye wallahi akasajja ne kajja ne katwala omwana wo. Nga tekalinaako na muntu agenda kuba baseeka ssente nga zino. Ne mubeera ku mukolo wallahi nga bafumbye ekitalo. Naye bovuma kitalo ente ntumiddeko ku baseeka bange babakuma ekitiibwa kyabwe mutugamba bambi amazima ne bwe mba sikyusizza wallahi gwoba okoze omulimu gwo. Nammwe ab'emmere ne mbatumirako era tusaba Mungu abalungamye. Kapiraawo kaleme bba malamu. Amiina. Abalungi abali ku HK Media olunaku olwaleero tuli ne Shamim Kabiite ate nga ono y'omu ku bakyala abeewadde ekitiibwa naddala mu entertainment industry eno. Otumanyi abakyala wetu breaking us through nkatadde no munda. Wetu breaking us through tufuukira ddala kitalo naye ng'ate olunaku olwaleero tumwina wano ku HK Media. Mwenna abatulaba mwenna abatusupportinga mwenna abatwagala nti tubaagala nnyo abatatwagala tetubaagalira ddala. Tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels Company ekakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga. Baganda baffe aba Roast Coffee Academy bano bakafulu mu kubangula abaana ba barista abamaanyi. Pozi ate n'omwami omussaalongo Lukwata akugamba nti ye avumula ndwadde omala kulabako n'olyoka osasula. Nsanyusa okulaba. Kale. Avumula ndwadde ki? Ndwadde nganda olina obusukko simanya bufuluma. Simanya amaanyi g'ekisajja bizibu bitya bikambuwadde omukubira bukubizi ku ssimu. Naye ng'oli otya? Ndi bulungi. Ogamba otya Adija gwaliko? Gwoliko. Nze nkutya. Mubaddeko ebbanga lyonna tetwakujjako. Kannange. Wiiki eno yonna wiiki eri yonna yonna ogyetise. Social media bwetyo mujjako waliwo agyetikka. Waliwo agyetikka. Nawe ogituttemu awo. Asi nnyo. Naye ng'ate ekyo kyali kisaanira lwakuba nti abantu bakiraba bulala naye nga kyali kisaanira okukolebwa. Omanyi mu bulamu buno kirungi nnyo no expressinga feelings zentuufu. Njagala nnyo omuntu nze ayogera amazima. Era nze munnaye nali ku sayidi yo bwe kiba nga kyekyali ku mutima wakyogera era n'olina amanya ky'omulinako. So kati obulamu era ndoozi obulaba butambula bulungi. Nkulaba glowinga. Ndi bulungi siina buzibu. Sina wenjeruse bukyanga batandika kunvuma, sina wenkyuseeko bukyanga batandika kunvuma. Oli proud no babulakawo. So much. So much era nga bw'olaba. Tokwata mu kizigo kuba maaso awo tujja kunoonya ku bantu betwetaaga okujja antidote. Oyo ate okujjanjaba ab'ekizigo kati. Mbeera omu ku baseviyaza bagenda okubasevinga. Tujja banoonyanga buli bato.
naye ng'oli otya amanya gamatuufu gwani omuntu akulaba omulundi ogusooka amanya gange abantu bagamanyi nze Shamim Mayanja nkyala neddira mutima omuyanja nzaalwa Masaka Serinnya mu bagagga omulundi gwe nasooka okusanga twasinkana ku muzikiti nga nva kusaala Idi wandikognizing nti yenza oba walaba omuwala ng'omwefaananyiriza nalaba omuwala nga mwefaananyiriza naye nga ngamba oba namulaba wa kati leero wetubadde tunyumya wano ng'ogamba nti trip ze Dubai biki naye nzijukira nti mwe nali nga nkulaba naye ng'ogamba otya bitambula bitya obulamu alhamdulillah obulamu Mungu tumwebaza omanyi omuntu atalina Mungu atamanyi Allah embeera yembi nnyo naye kati ffe Mungu tumwebaza twamukwasa buli kimu ne tugamba ye kamala byonna buli wekigaanamu bwe kiti nga tumuddukira buli wekigaanamu bwe kiti nga tudduka gy'ali that is so nice yego omu ku bantu aba breaking us through nti wavaayo tewaddamu kuddirira paka kati ngezaako okukeeping up appearance sitera nnyo omanyi ebintu byakuba nti omuntu abantu bakutegedde toyina kuwummula bw'obanga Mungu akyakuwadde obulamu sigala ng'obawa oleme bava ku maaso abaana balina talent ennaku zino bangi oyinza okuwummula mu mwana najja nakuyisaako eggaali kati tubaga nti tujja beesibako tujja kuleeta ebintu tujja kufuba naffe abakadde tufuba nga tweteekawo tetwagala kubawummuza nnyo wali olowoozazaako ku kintu ky'okola stand up comedy nkirowoozaako yes naye buli wenkirowoozaako nga omanyi abantu awasinga wakolebwa stand up mulimu ebintu bingi ebinkugira okukolerawo banywerawo omwenge wesanga baliirawo embizzi so nga mpulira nga bwe nnyinza okuba nga nnyambadde nga kimmalako emirembe ekirala oba oyitaayita bwoti oyita mbanyi ba mwenge bakutomera abakola biki kati olumu n'ogamba byonna Mungu abimpadde naye ate nja kuba mmaze okukola omuyaayi oyinza okuba mukola omuyaayi n'anyiiga n'abayiira omwenge kati buli wenkitunamu bwe ntyo nga ŋŋamba nti singa tufunayo ekifo ekiri decent nsobola okukola stand up yes nga kifo kiri decent kati nga bw'olaba nti mu comedy store oba any other place naye nga kuba kati bw'ova mu comedy store bagenda kutwala mu kifo ekirala okkakkana okoledde mu bbaala kati kyekikyaŋŋaanyeemuuko ekirala sinadda nnyo ku stage yes okyali mu skits online bwe mba ngenze mu stage nakoma okuzannya ku stage nga covid tannaba nenzanyira Uncle John azansanze ate awo era nali mpumudde like 2 years we najja ne muzanyira stage nezamu nempumula nazemu okulinya ku stage and it was like 20 minutes oba 15 mu comedy store nga nzanyira soyi so nja kuddamu okuzanya stage nga nkola show yange naliyo ku soyi yes mu kifo ekiri decent still nja kukola the best of osuubira ddi okukola the best of Shamim next year biidhinillah yes but it is more of charity kuba nkola nnyo charity so njagala ogikola nga njizaayo mu charity olw'ebintu byange byenkola nina abaana bangi nnyo mu side z'ebusoga bendabirira emizikiti mingi nnyo gyentereeza side z'ebusoga even neno mu Lubaga that is nice yes okay so kati okuva lwe wajoininga comedy kikyusizaamuko ku bulamu bw'okuva lwe twakutegeera nnyo ffe tubonyebonye ne art ono muganda wange lekalekale nga muli mabega wa curtain nga tetuli mabega nze kuva we natandika bwe nti mbeera ku stage watandika ddi mbeera nnyo like 12 years back wali ku Royal Theatre nga temunnabagimenya natandikirawo nentandikira ku stage and I was one of the main characters always era nebaza Allah nti abantu ba directors bange banjagala nnyo and bannenyumirizaamu era kyo omuntu bw'obanga tokkiriza nti Hadija oli mulungi gwe kenyini n'okyegamba tewali agenda kikugamba balala leka bakikugambe nga gw'obadde okyegamba so nemanyi nti ndi muzanyi mulungi ate kyensinga okwagala okukola so okuva bwe twa breaking through ebintu bingi bikyuse nnyo mu bulamu bwange yes ebintu bingi bikyuse mu bulamu bwange era Mungu njagala okumwebaza bingi ddala bikyuse ati amenya nnyo nga tonna breaking through naye ffe twalemerako era tukyalemerako nakati yes alright banaye bakwano olunaku olwaleero nga bulijjo mumanyi nti
baleetera abantu bammwe ne twogera ku training stories, ku celebrity news and of course tubeerawo nnyo mu wiiki n'omu ku ba celebrities bammwe abakutte Akatidde n'omukyala Shamim Kabite abasinga bye musinga okumanya erya Kabite. Zubeda enaku zino yaliko. Zubeda yaddako. Akutte akati. Azzemu okwata byantalo. Sibeera watali ntalo. Saagala nnyo kubeera wantu wambowa. Ani ono yagamba kano kaskit ke nalaba ku TikTok nakaziba nze kennyini ebbina liseetuko Zubeda omanyi tugula obubina obwo ne batuguza China n'aseseetuka si kirungi kunguza aseseetuka ate menga atudde ipwe challenge nagikola ani ate agikola ku TikTok it was so amazing. Kimenyange sekaseseetu sekaswaza lumpo gwe teweerabako naawe n'oseka. Nze nsooka okwenyumirwa nze kennyini olulaba siketi nseka era baba akagimala basooka jjimpa neseka ne ngamba bane obotaseka nze nasese. That is nice. Kati mu trending stories ezibadde zigenda mu maaso oli mukyala musiraamu. Ndi musiraamu ali proud practicing ate nasoma obusiraamu ekitono kirina busomako ekirala ewaffe amaka genvaamu ga busiraamu nnyo anzirako alina PhD mu sharia ali kata era nakati asoma. Mukulu wange naye yatuula senior for y'Oluwarabu so n'essomero lye twasomerako limanyikiddwa ssomero lya ddiini. Tusomedde mu masomero ga ddiini waffe eddiini y'amaanyi nnyo ne famire yaffe abagimanyi famire y'amaanyi eddiini. Sabanange Allah nnuŋŋamye akuluŋŋamye wallahi ffenna atuluŋŋamye kubeera ffenna tetunnaluŋŋama bulungi. Sitaani amanyi otukemamu awo naye tetujja kugaana kwogera ate bituufu. Omusaba n'akuluŋŋamya ajja kukuluŋŋamya wallahi. Enkya tugenda okulaba Adija wano nga wasitira Mungu aluŋŋamya oyo gw'aba ayagadde ate olina sigidde osaala. Naye mbulamu okwambala. Okusaala kikulu kati n'ebiri Mungu abireeta mpola mpola step by step. Yes tokaka ky'otaamala ekyo ky'ota keeping nga kiri persistent. Okay, so kati ku bigenda maaso ku social media gwe nga omwana ow'obusiraamu ate ng'oli serebu. Abantu banene abayitiridde okwagala likes ku social media. Omuntu n'avaayo najja n'atuwa information naye ng'alimba. Omanyi nze engeri gye sinoonya mikwano nze sikyanoonya mikwano gye nnina egyo gibeerewo emitono. Ekirala likes zino zituleetedde obuzibu bungi ne twerabira nti olunaku tugenda kufa tuddeyo ewa Mungu nga tetulina yadde kalayiki era ekyenjawulo aba social media kye mugenda okutukolera RIP rest in peace mutuwerabire. Gwe tunuulira mukwano gwo nga waka oyinza n'okuba oli mu kunziika Adija naye ng'olina gw'olina okukolako interview n'ojja n'ogamba maama wange wali ajati online nina gwe ngenda okukola ngenda okukolako interview n'ogenda oyinza n'obutaddamu kumpa dduwa mu bulamu obwo naye tukyerabira nnyo ekyo. Likes zino ne zitumalamu bu comment abo abantu bwe batuwa byonna ne bitumalamu ne bituleetera okwerabira Allah. Ate nga baseeka baffe bano bakoze kyamaanyi okutuleetera okwerabira Mungu. Kuba kati nabo bo Mungu yabawa ekyenjawulo ekisinga ku ffe n'abawa okumanya okusinga ku ffe n'abawa eddoboozi n'abawa n'ekitiibwa. Kuba seeka bw'ayogera owulira ng'ali ayogera ali next to Allah. Owulira nga seeka byayogera byonna love. Naye enkya bw'osanga seeka ng'ayogera ebigambo nga tasobola bisabika kinyiiza. Enkya singa Shamimu nkola ensobi mu media lwaki baseeka basiramu bannange munnumba mu media lwaki temunziza ebbali ne muŋŋamba Shamimu wakoze ensobi bweti ne munziza nja kutegeera naye singa nkolera ensobi ku media nammwe ne munziriza ku media tebinyuma tekiggwa ekirala ffe nga abasiraamu kitulekawa tekirina bwe kituleka. Nja kuzzaayo ku nsonga ya Ichuli. Ichuli is my good friend era kwezi ensonga zennyini nali nagana nozoogerako neŋŋamba He's my personal friend as well. Yes, neŋŋamba Ichuli amanyi bulungi ebintu byayogerako yasoma eddiini. Kisoboka okuba nga likes zayagala oba nga biganye wiiki eganye trending omanyi
social media eno mbi oyinza ogano trending ne wekanga ngo ina okwogera ekintu trending simanyi oba ffe twamufuna obubi naye nga ffe kye twafuna Isma amanya amazima amanya omugaso gwa Zamzam ne Ruku yabyawula musajja musiraamu taata ye mutabuliki n'erinnya erimuyitibwa mutabuliki amanya amazima ago abamuddamu bonna Isma yali ayina okubanga Isma yali mu nsobi naye baseke engeri gye baamu approachinga nayo yali mu nsobi bw'aba yali akoze ensobi nze nkakasa singa baseeka kasimu n'abalala bonna abamuddamu bayita Isima ne tutaweebula kitiibwa kyaffe ng'abasiraamu Isima ne tumuyitira eno Isima ono nkakasa yes ne twekonsolinga mu kasirise ebintu ebimu tetugenda buli kimu kikolera ku media Isima ono nkakasa yandikomyewo n'akola live nga yeetonda naye omuntu bw'akola ensobi omuliro teguzikiza muliro abasiraamu olumu tuyina kati nina nze baseeke ennaku zino beninako bias yes obusiraamu tebukkiriza bias no kubanga baweebula eddiini yaffe ate nga examples eri abantu baseeka bajja wano n'asomesa nayimirira ku mukolo gw'embaga oboogera baseeka basenyiwe siina njagala kwogera manya kuba bangi kati mijiji egizze mingi ate buli ajja ayagala kukoppa munne kyakola ne bayimirira ku mikolo gy'embaga nga bamuwadde akazindaalo ayogereko eri abagole kuba seeka bw'ayimirira mwenna musirika kuba wa kitiibwa n'ayimirira nze tosaayimirira ku mukolo gwa muwala wange n'osandika okumusabira essaala nga oteekamu bino ebigambo wammanga ne nkutunuulira bwe nti nesigala nga nkyakuwa ekitiibwa n'oyimirira n'ogamba muwala wa Shamim tukusabira Allah akuluŋŋamye mu bufumbo gy'olaga nammwe abali wano mwenna Mungu abawa abakazi abalina ennagisa ennene so obusiraamu si bwe buti bwe bwali naye olw'okuba akyogedde akimanyi bulungi nti kagenda ku trendinga kagenda kutambula n'ensi eno eyonoonesa abalala bagenda kumuyita kuba yayogera ennagisi okitegedde seeka n'ovaayo n'ojja osomesa ensonga z'omu kisenge online ensonga z'omu kisenge ezo nga tozibisse toziwumbyewumbye nedda seeka asobola ozisomesa naye mu ngeri ki toziwumbyewumbye ozze nga n'omwana wange abaana baffe bonna balina amasimu enkyala baseeka ajja akubuuze nti maama okugwira bwoti kyeki okitegeera nga zze seeka yajja n'akikubawo ye nga kigaanibwawa omusajja okukola kino aba akyagadde guli mu mwagwe guli mu mwagwe bw'ayagala kukose buli kyayagala so ba religious leaders essira kwolisimbi bamanye okwagala life yes bagadde nnyo likes tuyina wano baseeka ekirala abatubuulidde amazima novaawo nga gwe okiwuli akikutteko however tokyusiza naye nga mu mutima gwo kivugiramu naye nga akikugambye bulungi okitegedde era baseeka nekisigala gy'oli ogwo okukyusa oba nedda tuyinawo ne baseeka kati nga bo bammere abala mmere abala nakumuyita ku dduwa yankya naka transport yako komuwa yes naka transport nga amanyi bwana agamba Shamim ti Shamim kiki ekikwambaza obubi bwotyo Shamim tagenda muwa transport ekya tagenda mugamba jangu tugende ewa Hadija oba waliya saka kozesa manya g'abantu enkya bagenda kundekani ate mbawe n'agamba nti oba sijja kuyita waliya nga ayina edduwa kuba kati gwe obwaseeka bw'oyagala buzimbira mu ba celebrities yagala abantu wense kutegererawo bw'onoogamba ku Hadija nti Hadija lwaki oyambala wiigi n'oteebikko osobola otandika n'akatambaala akatono tajja kutumira Hadija tajja kutumira enkya Hadija wanaabajja ewa Shamimu tajja kugamba nti jangu tugende mu dduwa ajja kugamba ne Shamimu togeza n'oyita seeka oyo wakajanja naye nga obadde osobola okugamba Hadija mu ngeri ennungi oba munojja nga omuteekateeka Hadija n'akyuka naye tokinyeganga nako osiba maka ga Hadija Hadija najja nanywa omwenge ng'akutudde mu maaso naye nga tosaana mugambako wallahi musiraamu tonywa mwenge olimbyemu kaawo kisusiza osobola okukyusa mpola mpola oba tutandika okusaala okitegeera basalebu babayita mu maka gammwe naye temuyinaako nanjawulo gye mukoze ku bulamu bwabwe okuggyako bawaanira mu nsobi ezo zennyini ze bakola ki
ze balimu ze bakola naye nga mwe mukimanyi bulungi nnyo nti Allah agenda bibabuuzaako naye olw'okuba otya okuŋŋambako amazima nja kukumma transport nekyasijja kuyita mu dduwa yange kati toyagala kukola ki kugambako naye nga baseeka mukoze kyamaanyi nnyo naddala bano ab'omulembe guno oguli modernized ogwa .com mukoze kyamaanyi okwonoona eggwanga era neebaza abo abatono abasigadde ku mazima nti Seeka kiki ajja kuyimika mu conference nga bayisa abasiraamu atugambeko agamba abaana ab'obuwala abakola ku ma-TV nga muli basiraamu mugaane emirimu egyo bwe baba nga babagaana okwambala ng'obusiraamu bwe bulagira mugigaane Mungu omulimu gwakumye teguba gugwo agenda kuwa ogusinga awo nakibagamba ne muvaawo nga temukiwusizza naye nga mu matu kigenda kivuga nga buli woyambala bwoti obubi ojjukira noga Seeka yagamba emirimu gyo tugikoye naye wallahi tunakola wanga nkyayagala okukola ku TV noga naye wallahi genda kukyusa nsaba Mungu nkoleko omwaka ogu ekyo tekigenda kuva mu matuugo era ye Seeka yakola ogugwe gwe gwakyefudde owakabi obanga otya okuva awantu ng'ogamba bwe nnaavaawo naddawa okitegedde abatugamba amazima nze neebaza nnyo abantu aboogera amazima era nze njagala nnyo omuntu ajja naŋŋamba amazima kasita oba ng'ogaŋŋambye eno gye ndi tozze kugaŋŋambira ku social media kunvumira eyo okitegedde nammwe abataagala kulya mmere omanyi piraawo ayonoonye nnyo baseeka baffe wano piraawo basmati ne sente z'amafuta zoonoonye baseeka era nze nebaza nnyo baseeka bambi abakkute emmere yeeka ngono piraawo takumalaamu naye baba tebamukuwadde ojja kuyimirira oyogera amazima era bambi baseeka ayagala okunkyawankyawe nze sina wa muntu wendya naye nga tujja kubagambako mulekerawo okwogera ebigambo ebitali byansolo okuba mwagala likes muyimirira kati mulina essala ze basaba simanyi oba Adija naawe obigenderera najja nayimirira n'atandika okusaba essaala zino wammanga addamu yekka Amiina Mungu gw'abaawa nkiddamu Amiina Mungu gw'abaawa abakazi abali mukazi wabeera atya nga takwata iPhone nga naawe weebala mu basajja Mungu tannagimuwa lwaki ojeeja abantu Mungu batannayimusa lwaki oyagala okuleetera abakazi okunoba okuva mu bufumbo bwabwe olw'okuba talina iPhone Adija, how do you feel nga you don't have an iPhone n'olaba akantu ako naye ng'olina omusajja weeka so bad toyina iPhone oli ku TikTok otambuza oti Seeka nga yaliko agamba obeera otya nga mukazi wo talina iPhone nga nawe weebala mu basajja so kati naye mukubiriza abasajja kola nnyo okitegeera oba mugamba abakazi kunoba basente baziwa abakyala oba mukubiriza abakazi kunoba kyokka ne tubiraba ne tuseka n'abasiraamu abalala ne babiraba ne baseka enkya nosanga wallahi akantu kasobola okunobyesa abakazi bangi in reality abaana bawala basitaginze nga 10 bakuteza iPhone Seeka ali ku mukolo bw'agamba wabanga waliwo omusajja atudde nga wallahi mukazi we ayina kabiriiti oli kisajjasajja naye yasobola omusajja oyo okuwa mukazi we kabiriiti tomanyi na mbirowoozo bye nti akola nnyo bambi amuwe ne iPhone eyo kati ng'oli mu tomanyi bwe beeteese Allah wallahi wabanga atadde wano omusajja ku guno omukolo gulimu ssente mwenna mugulabyeraba ebintu omuvubuka byaleese ng'oli wano ng'omwana wa munno watwala kakiro wawa muwawe n'omuwa mahale ate n'omuwa mahale g'ebiri simanyi oba okyali musajja buli omukazi waba otuddeawo tulina ku bbaawo omukazi n'akutuna n'obusungu naddeeka ne mukyankalana naye nga Seeka avudde ku mukolo nga yabakyankalanyizza Mungu okuwoowa bwe busiraamu bino okwanjula mbaga by'abantu bano betwagala okusanyusa naye yamuwooye amahale ge bakkiriziganyizaako g'emitwalo 2 lwaki oba jeeja bw'avaawo n'anoba kitegeeza okunobako ono Seeka ocontributinze kunoba kwono bino tetubyogeza nti tubyogeza lwakumanya ddiini nedda kati twogera reality amazima kyokka nga gwe Mungu yakuteekako ekisa kyo ayina amaanyi ge yakuwa yakusitula muffe n'akufuula Seeka kati ogenda onobesa abantu olw'okuba ka video kagenda anti ensi eyonoonese abakazi tumanyi omusajja omwavu affe biki kati ka trending akantuko
mukazi wange aliwa nga talina iPhone oba kisajja iPhone ya sente mmeka gyogenda ng'okaka abantu bagule bw'aba asobola omugulira Infinix lwaki ogoba abasajja abasobola okuwa abakazi baabwe ekyo amutaddemu eddiini omukazi asaala basanyufu bazaala bulungi abaana baabwe yamugulira Infinix ye ekuba ekifaananyi kyayagala lwaki omuteekamu omutima ogugenda okwenda afuna iPhone mu kifo ky'okukitegeera nti engalo tezinkanankana ne munnyonnyola abantu balina omuze omulala baseeka gwe bakola bambi munansonyiwa baseeka kyannumadde era adija weebale Mungu akuddizeewo awo aba akulungamiriza otandika akatambaala mpolampola ngazi wadde tekannabeera nnyo mu binti naye nsaba Mungu nanga nnuŋŋamye baseeka balina omuze omulala ku mikolo nayimirya n'agamba Faluku jangu Faluku najja Faluku kolanga bw'okola Faluku n'amansanaga wallahi Mungu alina abantu be yalungamya ne Faluku Mungu yakulungamya Faluku sikulabangako nsobi Faluku asiba mwenge ng'agulira abantu mwenge Faluku sikulabangako nsobi Faluku wallahi Mungu akuddizeewo Mungu ayongere okugaggawaza ne bino byonna anyongere engeri gy'oyogeddemu n'ofaananamu nga Seeko eddoboozi lye nga bw'akyogerera nagamba wallahi Mungu akulungamye Faluku dabba emikolo bwegiti gyegi nyuma naye wallahi akasajja ne kajja ne katwala omwana wo nga tekalinako na muntu agenda kuba baseeka sente nga zino ne mubeera ku mukolo wallahi nga bafumbye ekitalo naye b'ovuma kitalo omwana waabwe agendedde mu halaali naye baasobodde kitalo naye omwana agendedde mu ki mu halaali Faluku ono g'owaana bw'amalaawo zikuwa eziddako atwalamu baddenesi kubagulira myenge naye Faluku ono tomulungamizza Faluku ozituwadde naye wallahi byokola eno emabbali tebiri mu busiraamu Faluku Faluku owaana muwande kuba bonna omugamba ku mazima tagenda enkya kumansiza ssente kwegamba mwonoonye olwa likes zino ne comments wallahi Mungu yatuleetera social media tumwebaza nungi nnyo tukoledde ebintu naddala fe abagikolerako business abakolerako business tugyebaza ne tukoleddeko ne tutumu naye ate abagikozesa obubi ate nga Mungu yabawa okulungamya abantu mulimba nnyo nze sigenda kwogera ku madiini malala tetugenda kwogera ku madiini malala kuba tetumanyi bwe gatambula naye nze njogera ku baseeka abendi nabo mu ddiini y'emu abo be tubadde twegomba ne tulaba ne tugamba yi maama mujje mutusomesa ebintu ebiri mu real life bye tukola ensobi tujja kutereeza nsobola obutatereeza leero oba Adija n'atatereeza leero naye nga kimuvugira mu matu ng'era naye akisaba atereeze naye mmwe muzze wano olw'okuba mwagala tubawe likes ne comments nze sikyalayikinga bintu by'abantu bwe bati era omukolo bw'abaako natandika ebyo by'ekisirungu yimukako ne ŋŋenda bannange ng'obusungu bungi si busungu baleke kutwonoonera abaana baffe bajja nkya batwonoonera abaana abajja enkya omwana ajja kumanya nti okufumbirwa omusajja alina kumpa iPhone abeere mu bwenzi agaana okugenda mu halaali ng'ano Aseeka yagamba omusajja atagaba iPhone abakisajjasajja naye ne baseeka awo bamanyi amazima nti ne be bakola tebiriiyo era byakisiro ate ng'oyinza n'okwesanga nabo nga iPhone tebazikutte nga ne bakazi baabwe wakati bazinda babyogera ku mizindaalo naye tugende mu maka gaabwe tulabe bakazi baabwe tebakaaba bakuba emiggo bisiramu bugamba nti kuba omukazi byemwogera mu bipractisinga muzibu watwalo ku HK Media nange Hadija Kigozi bulamalama tuli ne Kabite munyiivu namugambye ku bantu abayitiriza ayogera mazima naye ng'agwogeza maanyi twayogedde ku bantu toyagala kumanya tubadde twogera ku bantu abayitiridde okwagala likes ne comments ku social media nga bwe bagasseeko okubeera nti noboonoona abantu naffe fenyini ne batwonoona oba nga batuwabya Shamim olwaleero akutte ku ddiini n'agamba nti ekintu kino kiyitiridde ennyumba mu bakulu b'amadiini tulekerewo comment awo mu comment section sharinga subscribinga oyite ne munno ajje abeere ng'atwegattako ngenda kubeera mbasibula saagala kulwawo nnyo omukyala era bwe ntumiddeko ku baseeka bange ababaakuma ekitiibwa kyabwe mutugamba bambi amazima ne bwe mba sikyusizza wallahi gwoba okoze omulimu gwo nammwe ab'emmere ne mbatumirako era tusaba Mungu abalungamye kapiraawo kaleme bba malamu amiina ngenda kubeera
Tubasibula bane tuli proud sponsored by Speed Express Tours and Travels Company yakakasipa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu kitundu ky'eggwanga bano basangibwa Dubai. Bw'oba oli ku Banias Metro awo opposite ekizimbe Dairy Tower room 202 ogenda obbasanga. Bw'oba oli mu Abu Dhabi balonyeko ku Electra Street okuliraana ADCB headquarters. Bw'oba oli Uganda tuli awo ku Uganda House okuliraana Dahab Shield Exchange. Bw'oba oli Rwanda Kigali ogenda tusanga ku MP's Plaza. Baganda baffe aba Rest Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi. Bazadde mutwala abaana basoma omulimu gw'omutwe. Ate babeere nga bakola ki bagende Bulaya bafune ku mirimu egirimuko ku ssente. Gye bali e Dubai, gye bali mu Abu Dhabi, koza ate na wane Uganda najja nankumbi okulina na Kenjoy Supermarket, beera ng'obakubirako bulambalamba. Ngenda kusembyayo omwami omusaalo ng'olukwata musaawavu mulandwadde akugamba nti mukubireko kasimu omala kulabako n'olyoka osasula. Tweyanza nnyo bakwano, see you again.